Ebitongole 246 bivuddeyo ne bisitula munnangate eddoboozi olw'eddembe eri munnangate bannayuganda oba munnangate ebikolobero ebigenda mu maaso munnangate mu nsi yattu Uganda. So omukulu Bobi Wine avuddeyo munnangate n'asharinga by the way obubaka buno bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako kosaate ne Dr. Jose Chameleone munnangate ne mami we bakyekoze munnangate wali e Tanzania banyumiddwa munnangate Tanzania. Kakati nno kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Kakati amawulire munnangate agali mu kutambula ku social media era nga ebitongole munnangate 246 bivuddeyo ne bigatta munnangate eddoboozi era ne bisitula munnangate eddoboozi. Ebitongole bino bisitudde eddoboozi olw'eddembe ly'Abannayuganda oba munnangate ebikolobero ebigenda mu maaso esayidi eyo. Bobi Wine nga asinzidde munnangate ku mikutu gye naye agabanyeeko ku bubaka buno. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu emabegaawo yavayo n'akola vidiyo n'atugamba ebigambo bino njagala obiwulirize tumanye tugende mu maaso okakase nti kyali kakitegeeza wuuyo. Situdde nyiga buli peesa okulaba nga nakyemaliragwa era mbasuubiza nti olunaku lumu ate nga teruli wala mujja kulaba eddembe lyammwe. Kati kino kye yali ategeeza nga bwolaba bwe nkitadde awo ebitongole 246 bivudde ne bisitula eddoboozi olw'eddembe ly'Abannayuganda abattibwa abakolebwako buli kikolwa mu Uganda. Ebitongole 246 agamu ku mapeesa ge yali agamba ganyigako. Gano mbadde sobola galinda budde kukya. Baganda bange tusooke buli ffenna twekubireko ko mu ngalo bane buli omu yeebale kulwana naye ng'okusingira ddala tusooke tukubire pulezidenti waffe mu ngalo era nyongera okukiddamu baganda baffe nti ekyobugagga buno obudde kye tulina kwe kubeera nti pulezidenti waffe yayitamu n'agenda nga buno obudde ali mu nsi za Amerika. Tuyina ekyobugagga ekyo buli omu asooka akikubire mu ngalo buli omu yeebaze pulezidenti waffe okukozesa amagezi amangi okudduuka abatemu n'agenda n'asimba amakanda mu Amerika. Wuliriza ekiriwo muganda wange nkusaba ontambulize vidiyo eno mwana wa taata wuliriza. Mr. President atugambye bw'ati nti musiimu nnyo olw'ensonga ebibiina 246 byegasse mu nsi yonna ne biwandiikira ebitongole ebivunaanyizibwa ku nfuga y'amateeka oba obulwanizi bw'eddembe mu nsi yonna omuli UN, omuli African Union ne East African Community. Ne babagamba baganda bange ekiri e Uganda kitokota si kisaanikire. Nakyemalira yeefudde kabona bw'awamba abantu bw'abatta bw'ata bw'asiba abavuganya atakyabakiriza kuvuganya mu nsi Uganda ng'ate ffenna atugamba birala byakola. Era UN bino olugigudde mu matu biwandiikiddewo nakimanya ne bimugamba ssebo amagezi ge tukuwa komya bino bunnambiro abazungu basooka kulabula. Kitegeeza ki kino gye tuli baganda bange mbasaba tusookete okubireko ko mu ngalo. Wuliriza kwe basinzidde okuwandiika ebbaluwa zino. Tambuza vidiyo muganda wange essaawa zonna akanakyemalira kaggwamu. Baganda ffe mbalaba nti muli bangi muli mu comment section ya Al Jazeera nga mugaba n'ebigambo bannange ebigambo njagala mbabulye kino tekibangawo kino. Ebibiina by'ensi yonna okusituka ne biwandiikira ebitongole ebirwanirizi by'eddembe mu nsi yonna tekibangawo nga biwandiikira ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyaffe. Kino tekibangawo era pulezidenti waffe asanyukidde nnyo ekintu kino ne UN yennyini kasi efunye ebbaluwa eno ewandiikiddewo gavumenti ya nakyemalira n'egigamba gwe amagezi ge tukuwa. Bamugambye bino bikomye mbagirawo bamugambye bikomye abazungu bwe bati basooka kulabula njagala bawulire ekintu tekibangawo baganda baffe. Era nga ngenza okukola vidiyo eno nga emikutu nga Al Jazeera nazo nga ziwandiiseeko ku munnangate ku bubaka buno obuli mu kutredinga munnangate ku social media.
bikyakutte nnyo munnange ate akati. Jjukira nti nno bino biri biti ebya Besigye munnange ate nabyo bikutte wansi munnange ate ne waggulu, era nga bituledinze nnyo munnange ate okwetoolola nga bwe yazirikira munnange ate mu kkooti, era okumuggyawo munnange ate baamuyoolayoola awo nga munnange ate embeera nga si nnungi. So nabyo bikyakutte munnange ate akati okwetoolola. So byebyo munnange ate Bobi Wine bw'atyo naye bw'avuddeyo n'agabana munnange ate obubaka obwo nga bukyaringa munnange ate abantu be oba abagoberezi be wali munnange ate mu kibiina ekya NUP eside eyo. So nga nkwongeddeko Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone yabadde ne show munnange ate mu Tanzania, era nga ku mulundi guno yatambudde munnange ate ne mami we omukyala munnange ate Mayanja, era nga bazzeeko mu kifo munnange ate ekya fashion. Nakyalo ono nannyini dduuka lino baliyita munnange ate Abad Beatrice Clothing, era nga edduuka lino nga lisangibwa wali munnange ate mu Tanzania. Mami wa Chameleone naye yabaddemu mu dduuka lino nga bambi ali mu kwegomba munnange ate bu fashion bw'omukyala obwabadde munnange ate obulungi. Karibu Jose dukani kwetu. We are blessed today to have you here. Here. Oh, we really appreciate. So I brought my mom. She's gonna look good. You see my mom? Oh, you changed. Oh, you changed, Mama. We wanted you in your very good outfit. We wanted you in your beautiful outfit. Anyway, everybody's gonna see mom at the Bongo Honors. The Bongo Honors. My sister. Abadi B. Abadi Beatrice. Yes. She's taking care of my mom. On the Bongo Flavor Honors. So you see my mom looking, just a beautiful lady who done that. Obutasiba munnange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga